Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga nsaba ne Mwoyo wa Katonda atukulembere nga tugaba n'ekigambo kya Katonda olunaku olwaleero ebeere emmere ey'omwoyo eri omwoyo gwo n'omwoyo gwange okutusobozesa okukula mu mwoyo mu kumanya n'okwongera okutegeera Katonda n'ebyo Katonda byagala tukole era ebyo Katonda byagala tutambuliremu tusobole okufuna obulamu obutaggwaawo era tusobole okugenda mu ggulu nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tusobole okusinza Katonda nga tetukikola okulaga abantu abalala oba okulaga ensi eno wabula nga tukikola olw'enkolagana yaffe buli omu kinnoomu, enkolagana yaffe ne Mukama Katonda waffe eyatutonda. Buli omu abeere n'enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo, buli omu gwe nga kinnoomu obe n'enkolagana yo ne Mukama Katonda ng'owulira ky'aggamba, omanya ky'ayagala okole era nga mu buli kimu ky'ogenda okukola kakubere kusaba osooka kulaba nti oli bulungi mu ebyo byagala tukole by'otambuliramu. Bw'oba ng'ojjukira nti oba wakoze ensobi, bw'oba tonnasaba n'osooka kwenenya, n'osooka okuteekateeka omutima gwo gube nga gusaanidde maaso ge nga tonnayogera naye, kubanga singa katugeze ofukamira n'osaba naye nga mutima gw'omanyi olina ekkubo lye watambuliddemu naye nga tosoose kwenenya n'oyatula ekyo, wabaawo ekibulawo. Oba olina kusooka kwenenya n'otukuzibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo, awo n'ojja maaso ge ate n'osaba ky'oyagala kukolere. Okwenenya kukulu nnyo okwatula ebibi. Buli muntu nga mulamu ku nsi Mukama amuleseewo olw'akakisa nti amuwadde akakisa okwenenya. Mukama atuleseewo tubeere balamu, atuwadde akakisa okwenenya, atuwadde akakisa okwenenya. Bwe twenenya atusonyiwa buli kimu era bwe twenenya ffe kennyini tusalawo ne tuva mu makubo amakyamu ne tutambulira mu butuukirivu nga tugondera eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe ayogera na buli muntu, amazima yagateeka mu mutima gwa buli muntu. Ekituufu okimanyi, ekitali kituufu okimanyi. Mu mutima gwo Mukama akulaga ekituufu ky'olina okukola era oba ogenda kukola kyamu omanya nti kino kyenkola si kiki ekisaanidde maaso ga Katonda. Gye tukoma okuweewa eddoboozi lya Katonda mu mutima gwaffe, gye twongera okuliwulira obulungi n'okwongera okutegeera Mukama Katonda, naye tumuwa akakisa okwongera otulaga ebirala n'okweyoleka gye tuli n'okutuwa okubikkulirwa nga ffe tututte eddaala erisooka okugondera eddoboozi lye n'okusalawo mu mutima gwaffe tutambulire mu butuukirivu, tweyawule ku bintu by'ensi eno wabula tubeerewo nga tulina obumalirivu okukola ebyo by'ayagala tusobole okugenda mu ggulu era tusobole okubeera nti ku lwaffe wayinza okubaayo omuntu omu oba babiri abagamba nti mazima ddala waliyo Katonda omulamu eyatonda eggulu n'ensi. Ku lulwo gwe omuntu omu asazeewo n'ogoberera Katonda n'okola by'ayagala. Ku lulwo wajja kubaayo omuntu omu akyuka adda eri Katonda ng'ategedde mazima ddala waliyo Katonda omulamu eyatonda eggulu n'ensi era ng'ategedde nti okusaba n'okugoberera Mukama Katonda tetubikola nga empisa y'ensi wabula tubikola nga ddala tulina enkolagana ne Mukama Katonda. Erinnya lye Yesu Kristo nga ye yatonda eggulu n'ensi, erinnya lye Jesus. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, twagale. Okwagala ge maanyi ga Katonda, kye kitangaala kya Katonda. Okwagala kye kyokulwanyisa kyaffe ekisinga amaanyi. Okwagala buli lw'olaga muliraanwawo okwagala omulabe oba omusannyalazza, omulabe amaanyi ge gonna oba ogasannyalazza kubanga omulabe takolagana na kwagala. Okwagala kuzikiriza byonna ebyokulwanyisa by'omulabe. Oli ne wagezako okuleetako oba empalana oba nassalawo abeere mulabe wo, gwe n'omulaga kwagala era atuuka ekiseera n'alaba nga mutuufu, gwe omutima gwo mulambulukufu gy'ali. Okwagala kuggyawo kyonna, naye ekizikiza n'ekizikiza tebiyinza kuleeta kitangaala. Oli bw'aleeta ekizikiza naawe n'oleeta ekizikiza, enzikiza eyongera kubeera y'amaanyi. Naye oli waleeta ekizikiza, gwe n'osalawo omulage
ebyo eby'obwakabaka obw'ekitangaala oleeta ekitangaala ne kyaka munda mu mutima gwe kubanga ekitangaala we kijjamu n'ekizikiza ekizikiza kivaawo. Ensonga nnyingi nnyo eziyinza okuba nga tugeze zirese obutategeragana wakati wo ne mikwano gye ne famire yo naye nga okwagala kyekyokuddamu embeera okuterera nga kwagala olina kukomyawo kwagala mwe mugenda okuva okusonyiwa mwe mugenda okuva okuddamu ne mutegeragana. Okwagala emirembe obutebenkevu bigenda kuva mu kwagala kuba nga okola mirimu gyo ng'oyagala gitambule bulungi gwe kennyini ogiteekamu okwagala oyagala omulimu gwo mu kwagala omulimu gwo Mukama akuteekako ekisa eky'enjawulo n'akuwa ebirowoozo ebipya n'osobola okulowooleza omulimu gwo naye nga byonna kwagala. Ensigo y'okwagala erina okuba ng'eri munda mu ggwe. Okwagala kulimu n'okwagaliza abalala bye bakola bigende bulungi ng'obasanyukirako. Okwagala mulimu okusonyiwa, mulimu obugumiikiriza. Okwagala si abo bokka mikwano gyaffe oba ab'eŋŋanda zaffe wabula okwagala n'okwagaliza buli omu kaabe ng'afaanana atya naye n'omulaga okwagala. Okwagala okwo naye oli gw'olaze okwagala naye munda mu ye n'afuna ensigo y'okwagala ng'eva ku ggwe. Okwagala kw'omulaze naye n'akulaga omulala. Olwo ekitangaala kya Yesu Kristo ne kyakira mu mitima gy'abantu abalala nga kiva mu kwagala kwo kw'olina eri munno mulirwanaawo mukwano gwo. Okwagala kw'olaga eri oyo gw'okola naye, oyo gw'ogenda okusanga mu takisi, oyo gw'ogenda okusanga gola buli omu gw'ayisaamu amaaso, oyo gw'oyinza okulaba n'olowooza nti ye si kiraasi yo naye n'omulaga okwagala kyabadde asuubira agenda okulaba te si ky'okoze. Kwagala. Okwagala kyekyokulwanyisa kyaffe. Mu kwagala tujja kuwangula buli kimu. Leka okwagala kukulembere mu buli kimu ky'okola. Okwagala n'okwagaliza abalala. Okwagala kwe kugenda okuzibula amaaso go omuntu ne waba akulimbye otegere ekintu ky'agera si kituufu. Nga kwagala Mukama kwakozesa okubikkula amaaso go n'olaba n'emitima gy'abantu. Kwagala. Okwagala kyakulwanyisa ky'amaanyi nnyo gye tuli Mukama kye yatuwa. Okwagala okuli mu ggwe yagala mulirwanaawo. Okwagala kwe kugenda okusumulula ebyo eby'omwoyo byagala okutegeera. Okwagala okuli mu ggwe kye kipimo ky'amaanyi ga Katonda. Ekipimo ky'okwagala ky'olina kye kipimo ky'okwagala kwa Katonda ekigenda okubeera mu ggwe era ge maanyi kwe kwolesebwa Mukama kwagenda okukuwa. Okwagala kwa maanyi nnyo, kulimu ebintu bingi n'okusinga oluusi we tulowooza. Kino ekiseera kye tulimu Mukama agenda kweyoleka mu nsi eno mu ngeri ey'enjawulo ng'ayita mu kwagala okuli mu mitima gy'abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Nga kwagala abantu waliwo bye bajja okulaba bawe obujulizi bagambe ddala awatali Katonda kino bwe kiti tekisobola kukolebwa era oyo alina kuba Katonda naye nga kwagala. Okwagala kugenda kukusobozesa okukwatagana bulungi n'eggulu mu buli kimu ky'okola obe ng'okwatagana n'eggulu ng'obuyambi bwo buva mu ggulu. Nga kwagala. Okwagala ky'ova olaba omulabe Sitaani ye alwanyisa nnyo ate okwagala okuli mu ggwe kubanga mu butonde bwaffe emitima gyaffe bw'omubaamu okwagala kwa Mukama Katonda emitima gyaffe gifuna obusobozi obw'enjawulo obutegeera ebintu okusukkuluma ku magezi gaffe ag'obuntu era n'okukola ebintu ebisukkuluma ku magezi gaffe ag'obuntu. Nga kwagala. Ensigo ya kwagala. Okwagala kwe kutuleetera okubeera nga teweeraliikirira kuba okwagala okwo kusobosa n'okutegeera nti Katonda atwagala nnyo n'oba nga tosobola kweraliikirira byankya oba eby'omwaka ogujja. Ng'okimanya okwagala Mukama kwakwagala tayinza kukuleka n'obeera mu mbeera eyeraliikiriza ng'era gwe kennyini n'otegeera nti embeera eyeraliikiriza egenda okujja nga ffe kennyini ffe tugguddewo enzigi embeera eyo nejja kuba tujjukire omulabe Sitaani bw'abaako kyaleese okutta okubba n'okuzikiriza naffe ne tuwuliriza Sitaani kyagamba ne tumugoberera. Bwe tutambulira mu kibi tuggulawo enzigi omulabe mwayingira n'abba n'atta era n'azikiriza n'aleeta ezo embeera embi ezeraliikiriza ezikaabya amaziga.
kuba buli kintu ekibi kyetambuliramu omulabe akikozesa mu maaso eyo okututuusaako obuzibu kuba ekyo ekikyamu oba okoze oba ogguddewo oluggi omulabe w'anayingira munda mu ggwe mwoyo gw'onaabako kyabba kuba buli kimu kye tukola ku nsi kitandikira mu mwoyo. Kati bwe tutambulira mu kibi omulabe atusannyalaza busobozi bwaffe mu mwoyo ne tuba nga tuli balamu eno mu mubiri bwe tweraba naye nga mu mwoyo omulabe atusannyalazza so nga mu mwoyo mwe muli amaanyi mu mwoyo tukolagana ne mwoyo mutukuvu naye bwe tuba nga tusannyalaziddwa mu mwoyo tuba tujja kuba ebintu tubiraba kungulu nga tetumanyi kigenda mu maaso. Tujjukire kino ekiseera omulabe sitaani asindise abantu bangi nnyo ku nsi ba agenti be bagende abakozesa okubba okutta n'okuzikiriza ate nga omuntu ono nga katugeze najja nga agenti wa sitaani bw'aba ajja katugeze kulumba musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda sitaani tamugaba bugambe nti genda ow'omuntu ono oba omuleetera okugwa mu kikemo. Nedda ewa sitaani bayinanga bw'olaba lisiti olupapula bw'aba bagenda okukema omuntu sitaani yamanya ono omuntu gw'agenda okutuma basooka musomesa ne bamugamba ono musajja wa Katonda gw'ogenda okulumba erinnya lye gundi ava mu nsi bweti obunafu bwe buli wano yakoma kulemererwa kino atera kukemebwa mu kino amaze bino ebintu bye yawangula kwega bamubuulira byonna kuba wa sitaani wali olupapula lunene nnyo amanyi abantu bonna abali ku nsi amanyi buli muntu ensi gy'avaamu babiwandiika bulungi nnyo ayawula abamanyi Katonda n'abakristaayo nga bakola bali ku mpisa yagenda kusaba kusinza ng'ensi endala bwekola naye nga tebalina nkolagana na Katonda ayawula abasinza Katonda nga mu mwoyo tebamanyi kugamba mu mwoyo tebamanyi kukozesa buyinza Mukama bwe yabawa abaawulira ddala era ayawula n'abo basajja ba Katonda abasobola okulagira omuliro ne gumwokya mu linnya lya Yesu Kristo ng'ekigambo kye boogera ne mu nsi ey'omwoyo kikola kuba okugamba nti omuliro gwokye mu linnya lya Yesu Kristo buli omu akisobola naye okugamba nti omuliro gwokye ne gugenda ne gwokya ekyo kya njawulo. Kati abo abalina obusobozi n'okukozesa amaanyi ago sitaani abaawula era abo beeraliikirira. Kati sitaani waba atuma agenti we amubuulira byonna ebikwata ku muntu amubuulira byonna kuba ye ayawula abo abasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima amanyi nti kati abo bamanyi Katonda era bamanyi nti Katonda wa ddala. Ebintu bino mbikubuulira ali mu Kristaayo awuliriza omanye nti bw'oba katugeze olina ekintu ky'osirikira mu mutima gwo nga tebwenenya naye ng'omanyi nti ensi yonna kirabika bwetyo bweri abantu bonna tewali mutuukirivu obwo obulimba buva eri mulabe abantu beenenya Mukama n'abaddiramu. Kati ate gwe n'omutunuulira ng'ojjukira ekyemabega kati gwe omuntu oyo ng'omutaddeko akapande okusinziira mu ndowooza yo kati naawe n'otambulira mu bintu ebirala naye ng'amazima Katonda tusobola omusinza mu mwoyo ne mu mazima n'otambulira mu butuukirivu era n'ogenda mu ggulu. Buli omu kinnoomu alina okuyitibwa okwo okutambulira mu butuukirivu okutambulira mu kwenenya asobole okugenda mu ggulu. Olutalo we luli mu mwoyo tulina okuba nga twegendereza obukodyo obw'enjawulo omulabe bw'asindika. Oluusi oyinza okugendamu oluusi gye batundira ebitabo n'osangayo obutabo obw'essaala ez'enjawulo obutabo nga woba tosinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima w'otunuulira akatabo bw'oti ogamba ka Katonda. Oyinza okusanga akatabo katugeze bawandiiseeko essaala ezisobola okukuyamba oba bawandiiseeko essaala ez'okusaba nga tonneebaka essaala ez'okusaba ng'ogenda mu lugendo essaala eby'enjawulo nga bingi nnyo naye ng'olwo w'obiraba n'amaaso go otegeera mazima ddala zino ssaala entuufu gye ziri naye waliwo omulabe sitaani obutabo bungi nnyo Katonda bwansobozezza okulabako n'amaaso gange naye nga si bwa Katonda ng'era obusaba bagamba saba zukka ku makya osabe emisana okasoma ekiro osome n'oti naye nga gy'okoma okukasoma ate essaala ezo oba osaba eri mulabe naye bambi ng'oba okikola mu butamanya kuba mulabe sitaani yakimanyi
abantu Katonda bagala mutegeera na bwongo na ntegeera yaffe ey'obuntu naye ng'ali yampuliriza Katonda bamutegeera na mutima. Omutima gulina amaaso, gulina amatu, guwulira ebintu bya Katonda n'okubikkulira. Si ntegeera yaffe neyo kyovula abantu bangi waliwo ebintu balaba ne batabitegeera, waliwo ebintu bawulira nga tebiri mu Bible nga byakubikkulirwa ne babiwakanya naye nga gyebiri, kubanga amaaso gaffe agategeera Katonda gabeera mu mutima n'amatu, si ntegeera yaffe ey'obwongo. Kati omulabe Sitaani alina ebintu byateekawo nga oba otegeera na ntegeera yaffe ey'obwongo asobola okukubuza. Kyovula tuba tulina kusaba kisa kya Katonda, okutegeera Katonda, okufuna okumanya kw'okutegeera Katonda. Ebitabo bingi omulabe byataddewo okubuzaabuza. Waliwo ebitabo n'osanga ekitabo bakiwandiiseko ekitabo kya Musa, oba n'osanga ekitabo kya Musa ekyomusanvu, ekitabo kya Musa ekyomukaaga, naye ng'ebitabo bya Sitaani, naye ng'akimanya abantu olunaalaba ekyo ekigambo ng'omutima gwe ategeerawo kati kino ekintu kya Katonda. Naye ng'ekitabo kya Katonda Bayibuli, gy'olina okusoma Bayibuli oba oyagala kutegeera Katonda, soma Bayibuli, si kitabo kirala kyonna. Waliwo ekitabo bakiwandikako ekitabo kya Solomon, nga bw'osoma obusomi kungulu nga tonnabikola munda omanya kireka Solomon yawandiika kino. Naye nga oba oyagala okukwata ku Solomon, soma Bayibuli yaffe yennyini, soma Bayibuli. Soma Bayibuli kye kitabo ekigenda okubaamu okumanya ebikwata Katonda. Ebitabo bingi ebitundibwa kati naye nga byonna byamulabe byakubuzaabuza. Waliwo ekitabo kye bayita Amaanyi agali mu Zaabuli, ekitabo kya mulabe. Ebintu bino byenkubulira munoli eyo oyinza okubuzaabuza, oyinza okubiwakanya naki, naye ebintu byenkubulira bituufu. Waliwo ekitabo ekirala kye bawandikako ebyawandiikibwa ebitukuvu, naye ng'ekigambo Bayibuli tekiriiko era nga si Bayibuli ne bawandikako ebyawandiikibwa ebitukuvu. Kati nga bw'okirabula bino amaaso go ogula buguzi n'otwala ewaka osome ebyawandiikibwa ebitukuvu, naye nga gy'okoma okisoma mulimu essaala esinza omulabe, kuba tujjukire omulabe Sitaani yali mu ggulu, yali omu ku bamalayika. Kati amagezi ge gasinga kugaffe ag'obuntu. Mwoyo Mutukuvu yekka yasobola otukulembera ne tumanya amazima. Waliwo ekitabo kye bayita ekitabo Amateeka ga Musa, nga kyekigambo ekinene ekiri kungulu, nga olaba Bayibuli n'olabako ekigambo oba Holy Bible oba ekitabo ekitukuvu, kiri kungulu bawandiikako Amateeka ga Musa, nga kigambo kinene bwe kiti. Naye nga w'okisomako bw'oti ogamba wamma kambikule nsome ku mateeka, oba olowooza kireka oli yasoma amateeka gali n'agawandiika muno. Ebirimu muganda wange birala nnyo. Bw'oba oyagala kumanya Katonda, soma Bayibuli. Soma Bayibuli, soma Bayibuli. Ebintu byenkubulira bituufu. Omulabe Sitaani mugezi nnyo okusukkuluma ku magezi gaffe. Waliwo ekitabo ekirala bawakiwandiikako Amazima, The Truth. Kyokka kye kigambo ekinene ekiri kungulu, The Truth. Naye nga bw'osomako bw'oti ogamba kirabikira kino kya Katonda. Kugamba olw'okuba omulabe akimanyi abantu twagala nnyo okutegeera Katonda nga tukozesa amagezi gaffe gano ag'obuntu. Ali yampuliriza, osobola okugenda n'oyogerako ne omusajja wa Katonda yenna n'omubuuza ddala ebintu bino biri weebiti, nga gwe kennyini tonnasala musango. Naye Katonda waffe tumutegeera na mutima. Omutima gulina amaaso, gulina amatu. Ekyo Katonda yakikola okuswaza abagezi b'ensi eno. Abagezi b'ensi eno Katonda asobola okuyigiriza ebintu bingi na kubikkulirwa, na kulaga mu birooto, kugamba Mwoyo Mutukuvu ye yakulembera lw'ekisa kye, olw'ekisa kye, ng'olina okwewombeeka. Mukama ate n'agenda ng'akulaga mu ngeri ey'enjawulo, kuba tujjukire ffe tuli bantu ba nsi eno. Kubanga bwe tuba katugeze nga tetumanyi biva eri Katonda, tuba tujja kulaba ebigenda mu maaso mu nsi naffe tubigoberere. Kati n'owulira oluusi nga bagamba nti ensi nga bajaganya nti waliwo Black Friday, olunaku ebintu byonna mu maduuka babikendeeza ebbeeyi, n'ogenda n'ogula. Kituufu babikendeeza ebbeeyi era olunaku olwo abantu bangi baba basanyufu, naye nga oyinza okusooka ne weebuuza olwo olunaku Black Friday lwatandika lutya era lwavaawa? Olwo olunaku Black Friday eyo ewa Sitaani gy'owulira gye bayita mu nnyanja wabayo kujaganya kw'amaanyi nnyo 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 nnyo. Wabayo emikolo gy'amaanyi mu bwakabaka bw'ekizikiza.
black kala yanzikiza era obwakabaka bwa sitaani bwa black era kwolwo batimba black wonna kati neno ku nsi ne babajaganyizaako abasinga obungi mu butamanya naye nga ne bw'ogenda oba katugeze nga ku internet n'ogenda ku internet n'onoonyereza n'owandikamu oba Black Friday Black Friday emyaka 14 okuva kati ng'ojja kulaba buli lwe babeerangawo emyaka nga 14 emabega buli lwali Black Friday wabangawo abantu abattibwa mu nsi yonna ne babiteeka ne mawulire ogenda ku internet ojja biraba egye bayita Black Friday eri wabayo kujaganya kw'amaanyi wabayo emikolo mingi egy'okusaddaaka mu bwakabaka bwa sitaani kati yayagala n'abantu b'oku nsi nabo bajaganyize wamu naye kwe kukitandikawo babeere nga basala ebintu mu maduuka abantu bajje bagule mu supermarkets kwegamba eri ewa sitaani babe nga bajaganya neno wansi balaba abantu nabo batimbe bulaaka ne bamanya ne bano babajaganya nabo naye nga abasinga obungi baba bambe tebakimanyi naye nga waliwo abakimanyi ddala abakulu bo babakimanyi bamanyi ekigenda mu maaso abakulu baba bamanyi ekigenda mu maaso bamanyi ne bwe bafunira nga basaza ebintu emiwendo bino mbikubulira otegere nti ffe tuli bantu bansi waliwo ebintu ebitalina kugoberera bugoberezi mu butamanya naye nga kati nga Black Friday olunaku lwa mulabe nnyo waliwo n'oluyimba era lwe bayita Black Friday abayimbi nga beetuuma amannya omuntu eyaluyimba yeeyita Megadeth kitegeeza oba okutta abantu mu bungi alina oluyimba lwe yayimba olwa Black Friday ng'oluyimba olwo waba ayimba waliwo erugamba nti eddembe litunda naye ani ayagala oddigula nga mulimu amakulu amakusike ageekwese kubanga mukama waffe Yesu Kristo yaleeta eddembe kuba ye yatuleetera emirembe singa ensi eno kati mwolwo oluyimba agamba eddembe litundibwa naye ani ayagala oddigula kati bambi abantu bagobera oluyimba naye nga tebalumanyi kebera ku internet ojja kulaba oluyimba kwe luli omwembi erinnya lye yeyita Megadeth firimu nga nnya n'okusoba zonna zoogera ku Black Friday Black Friday abantu bangi battibwa nnyo mu nsi yonna lunaku lwa mulabe basaddaakira ddala olwo n'omwimbi omulala yayimba nti olunaku Black Friday lwe lufuga naye nga bino ebintu bya mulabe bya sitaani ngezaako bikubulira ali eyo otegere nti ffe waliwo ebintu bye tutalina kugoberera olw'ensi olwokuba bikola naye nga ffe tetumanyi makulu gaabyo nga tulina kutambulira mu Mukama musaba kisa kye kubanga omulabe sitaani yafuga ensi eno ate obutamanya tebutuggisaako musango ensonga lwaki tulina okutambulira mu kisa kye tulina okutambulira mu butuukirivu kubanga obutuukirivu lyetteeka eryerabiddwa obutuukirivu lyetteeka lye tulinga abeerabidde naye nga obutuukirivu tteeka Mukama yalitusaba kwega Mukama yatulagira teyatusaba Mukama yatulagira tteeka okutambulira mu butuukirivu tteeka obutuukirivu lyeringa etteeka kwegamba lye tulinga abeerabidde effe abasinza Katonda obutuukirivu awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda obutuukirivu bw'oggwe nga kinnoomu ggwe omuntu omu ffe tubuulira obutuukirivu n'okwenenya oyo alina matu ajja kuwulira abiwakanya ajja biwakanya naye ate wajja kubaayo oyo gwe kijja okukolera enjawulo atambulire mu butuukirivu n'okwenenya era ku lunaku olwo naye aliwo obujulizi n'agamba mazima obutuukirivu n'okwenenya byansobose okuba n'enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo kuba Mukama waffe Yesu Kristo waddala tetumwogerako bwogezi tetuwogera bwogezi kutuusa mukolo naye waddala waali ali awo kumpi naawe akulaba buli kimu yogera naye akuwulira era ky'omusaba weetegereze bulungi alina engeri nnyingi gy'ayinza okwogera naawe ebintu bingi by'ayinza okukulaga nakuwa obukakafu nti byeyogera abitegedde era akuzzeemu buli omu amuwadde akakisa okusalawo amazima buli omu agamanyi mu mutima gwe ekituufu n'ekikyamu tukimanyi tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya omulabe alinyisiza omutindo ayagala myoyo
kigambo kya Katonda kibulirwa ku radio, ku TV, wonna mawulire, osobola okugenda mu ggulu gwali tewali kigenderwa kirala kyonna wabula ggwe osobola okugenda mu ggulu okigabaneko n'omulala otwale n'omulala ku kyaki gy'osabira webanga kyakinnamu mu mwoyo tuyambagane tusobole okugenda mu ggulu tusaasaanye okwagala kwa Mukama Katonda tubeere bagabi ng'ogaba obutasuubira muntu yenna kuddamu ate nga togaba nti olw'okuba oli agenda kukusasula wabula ng'ogaba olw'okwagala kw'olina okwa Mukama Katonda. Empeera y'amaanyi eri mu kugaba. Okugaba kubika ebibi bingi. Okugaba kubika ebibi bingi. Olw'okugaba Mukama ebibi bingi by'ayinza okukusonyiwa olw'okugaba ng'ogabye ojja mu mutima gwo towa muntu olw'okuba osuubira okukusasula naye nga oli mugabi. Mukama bakuume baagala nnyo tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Obutuukirivu n'okwenenya. Kino ekiseera Mukama ayagala okweyoleka mu nsi eno ng'ayita mu ggwe amusinza mu mwoyo ne mazima. Mu ggwe abantu balabe okubeerawo kwa Kristo. Mu ggwe abantu bawe obujulizi nti mazima Katonda omulamu gy'ali eyatonda eggulu n'ensi. Mukama bakuume.